Alright, natera we bali kubango chato kumiddeko tugamba nti okola omulimu gw'amaanyi nnyo. Waneeno amawulire ogenda kuba ogasangawo bulungi nnyo ate nga gookya the training stories bulungi nnyo. Essaawa zino eno wenjogerera njagala tembeere nga nkuwa eggulire mwana mulenzi Eddie Kenzo ly'amaze okuba nga awandiika. Eddie Kenzo kwegamba abantu batandise olaba nga Eddie Kenzo atandise okuba nga alaluka omutwe oba atandise okuba nga addamu akajabangu ku mbeera eri mu ggwanga wakati wa Rema ne Makula okubanga yamulekawo n'agenda omusajja manyiddwa nga Dr. Hamuza Sebunya. Essaawa zino twogera Eddie Kenzo avuddeyo n'asooka abanga ate awandiika alina ekiwandiiko kyayogedde nga oba kye bayita kitwala omunaku ng'akiwandiikidde omusajja mukulu amanyiddwa nga Dr. Gundi, musajja mukulu amanyiddwa nga Muzata. Eddie Kenzo agamba Muzata yabadde ku radio station y'emu mu ggwanga olw'eggulo n'agamba nti no ye ebigambo byayogera tayinza kuba nga abiddamu, ye ekigambo kye kiba fayino ne mukatambuza akataami nga bwe yayogera wali eri ku mugolo gwa Dr. Sebunya bwe yagamba nti no nze ebigambo byange sibirumamu ne mukatambuza kanene akataami kibalina kanera mugenda katambuza mukatambuza naye my word is fayino. N'agamba Eddie Kenzo musiyazi ebigambo bino eno. Eddie Kenzo agamba I was told Mr. Muzata was on one radio station last evening and he said he can't apologize. I'm not sure of this, but if it's true then nsigaza kusiuka mpisa. Eddie Kenzo yagamba ne kansiuke mpisa ekibawo kakibeewo kuze ne Muzata kuliko agenda okubanga afa. Nze Edrisa Musuuza aka Eddie Kenzo, the sweetheart of Uganda, golden boy to the biggest problem of Uganda. That's my next move. Kyonna kenzizaako temunnenya. Abanvuma munvume, but that won't change anything. Bannayuganda munvumidde ebbanga ddene yesaawa kikome oba kufa n'enkikkiriza kanfe naye sigenda kukkiriza joogo kati lutalo wo Allahu Akbar kama mbaya nini mbaya. Eddie Kenzo awanze omuliro baganda bange. Ayongeddeko n'agamba ekibawo kakibeewo nze ne Muzala kuliko agenda okufa oluba lutalo kale kalubeero oba first world war oba second world war naye nze sijja kumanyira joogo. Ekizibu kinene ekiri e Uganda kibeere nga ate kitumazeeko emirimu kitusumbuwa. Ozanno kizibu kikyagamba agamba Mr. Muzata bukye ekizibu. Kale ffe tugenda kuba tubalinze tulabe nga tulaba next steps era amawulire tugenda kuba tugaweeza bulungi nnyo abantu. But anyway njagala obeere ng'okomentinga, liking and don't forget to subscribe on our YouTube channel. Thank you.